abaleeta Omuyimbi banava kasengeje ne bamuleeta ne bamupromotinga mpola mpola. Akadde kano munywanyi we gwe bayita Semuddu Charles taata w'omwana akirabo Rema asobodde okuba ate nga amugobye. Ebyo byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula ne wetwogera akadde kano Rema basobodde okuba ate nga bamututte na Kampala akadde kano okumugya wa manager gwe bagamba nti tasobola kupromotinga asobola kuba amasimu ku radio kyokka. Temuggwa embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nkutegeezaako waliwo akaana akawala ke bayita Rema ke kali myaka nga 7-8 kasobola okuba ate kajja ku mulembe gwa Fresh Kid we yagirawo mpola mpola nga kavudde Masaka twali tumanyi kayinza okuba ate kakikubira ddala. Waliwo promoter omu nga bw'omanyi nti oyinza okukwatako Omuyimbi ng'omanyi nti onaamuyamba oba ne musobola okuba ate nga mutuukiriza ekirooto kwe kuli omukulu gwe bayita Semuddu bangi yeeyita Kyazi Promotion. Akadde kano taata w'omwana asobodde okuba ate nga amunaabidde mu ngalo bye bakola manager Francis bye bakoze omukulu ono bamutegeeza takyalina maanyi talina maanyi ga promotinga mwana. Era embeera gye basobodde okuba ate nga bamugobyemu bafulumizza oluyimba baluyita Nkuba. Ono yeeyita nti ye manager w'omwana tabadde tannalumanyako wadde lwafulumye wiiki 2 nze nga nalumanya dda ye yalutegedde ku Sande. Katutandikire wane watata w'omwana owulire nakutegeeza oba olina Omuyimbi mbuyiwayo omubiri tata w'omwana wuuno ng'atubuulira nga bwagobye amaanyi talina. Bayita Nkuba. Lwe bayita Nkuba ani yalukoze? Bamuyita Siro abeera eno Nateete. Nateete. Kati omuziki gutambula gutya ennaku zino? Muziki muganda gutambula bulungi kati. Nga wetandise okujjayo. Akayimba nawulidde omwana maanyi mangi. Amaanyi mangi nasaamulabamu. Waliwo abaana baŋŋambye nti ennaku zino ekintu okitambuliza ddala ne Kampala watambuzaayo. Nawona twakiriwo nekigenda bagamba bagamba waliwo enjawulo eriwo. Okay. Ye taata w'omwana oyo Rema gwe bayita Kuteesa. Wuuno wategeereza bamugobye naye lwakuba bamugobedde mu magezi. Owulira taata w'omwana bw'agamba. Semuddu akyaligo bambi. Kubagamba n'oluyimba teyalumanyaako. Naye yasayininza omuwala omupya. Yasayininza omupya? Semuddu kalangezaako lwakuba amaanyi matono. Amaanyi matono. Ate kati omwana yatuga yetaaga bingi kakyovera kagenda Kampala tandika omwana omunoonyeza. Ekitegeeza kati wadda Kampala? Gye tadda muganda wange Nateete eyo. Mikwano mingi omwana gyatandise okufuna omanyi music mikwano nga naye betwakufuna. Era music giba mikwano? Gwamugamba nti buli ogende ng'omusasula tekisobola giba mikwano connection. Tukyagenda mu maaso taata w'omwana atutegeeza nti omulimu gwe yafuna ogw'okupromotinga omwana yali yeefuula manager naye ng'omulimu munene. Semuddu abadde munafuulira. Mbadde mukubira ali okuba ndowooza yatandise ekiro era mbadde mukubira. Mukubira. Naye era kyogambye era abadde alimu obunafunafu awo. Bunafu bwe bungi era obunafunafu nga omanyi naawe. Ekyali muvubuka gwali munene. Omulimu gwali munene. Aya baasi ndowooza owulidde bapromota. Obanga oli muyimbi olina omwana w'omuntu ogamba nti omupromotinga katata w'omwana mujjeko nga Francis byennyini bamukola ku Fresh Kid. Akadde kano no Semuddu agamba nti amupromotinze okuva 2017 n'ennyimba ezisinga ne mu kalantiini emmere yabagwako mu nnyendo omwana namusindika erw'amaggwa n'abeera naye manager. Byamusasudde muzeeyi yaguddewo emmotoka zitambule n'agamba manager kangobe. Omukulu wabitegedde naye abadde akaaba olw'embeera nti abadde asuubira bingi nnyo. Waliwo obulango wabadde asuubira okuba ate ng'akwasaganya n'omwana ono ng'ate n'akasente yakalyako. Wabula Semuddu naawe. Olira wuuno atubuulira olugendo lwatambudde n'omwana w'obuwala Rema ku myaka 7 yamugobye. Semuddu Charles Promotions Jazz Promotions Rema kena musanga nga kaana kakyali kato kali myaka 4 eyo ku ssomero lya Broadway nendaba akaana nga omanyi nali trainer nga sinagenda byamawulire nga traininga bwana eyo ku Broadway. Kaana ako ne bwe nakalaba nga kasobola nali mbutendeka okumayiminga amazina kuyimba ne bwe nalaba akaana ako kali mu talent
ningamba katandiko kakwatako ndabike nga ntandika okuzuula ekitone kyako ne future yako bweri naye emyaka gigenderedde ng'omwana era mukimanyi nti Rema Charles promotion nze mu promotinga nze mu managinga buli kimu ng'ali ku Broadway nensobola n'okumufunira basale okusoma kwe kyenkoze ekyamaanyi kwe kulinga okuba namufunira basale ku Broadway ya myaka 5 nga alina okusomera nga free of charge talina kyalina aya basi yamufunira basale ne lwakuba olw'embeera nti embeera yasobola okuba ate ng'etambula era nga naava kasengeje naye yasobola okuba ate ng'akola kyamaanyi nnyo okuba ate ng'afuna basale yasobola okuba ate ng'etambula embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kati nnyo sooka owulire omukulu Ssemuddu akyayagala okuba ate nga tumubuuza enkolagana ya taata we n'omwana yatambula etya kati nnyo sooka owulire emboozi eno lwaki tebakwatagana taata w'omwana mbw alina amaddu nga taata Fresh Kid enkolagana yange ne taata w'omwana ebaddewo okuva dda nga tukwatagana nga buli kimu kitambula nga bikina okutambula twekubira amasimu kyazi waliwo kino manager waliwo kino taata w'omwana nga mugamba taata wa Rema waliwo kino waliwo bwekiti naye emabegako weeks nga 2 ngenda okuli abantu b'omunyendo bankubira omanyi kati buli kituuka ku Rema abantu bonna be basooka okunkubira manager waliwo kiriwo kigenda mu maaso kiriwo ekiti Rema ali bwati kati mbandi awo abantu b'omunyendo bankubira bangamba oluyimba luno olumanyiiko olwafulumye nembagaba naye nga sirumanyiiko kanyongera okukola ki okwetegereza okwetegereza oluyimba olwo lwe baafulumiza luli lutya ngenda okugwako nga baafulumiza oluyimba nkuba naye nga taata w'omwana ekyamazima yali badde agenda mpola ne tusooka tuzimba future y'omwana oyo okulabika nti ebeera ntereevu then ne tulema okugjawo kwegamba mu music oba nguyite omululugu oba amaddu kulabika nti atandika okwagala okuzza eno omwana amuzze eno ekintu ekyo tekyali badde kituufu twali badde tutula wansi omwana ne tumuteekateekera ekkubo eddungi ebyo oyogera byayise dda bakugobye dda ye mukulu bwategeeza mbu baali tudde ne batuula bw'obanga oli manager n'otawandiika kiwandiiko babyogera bwogezi nayogera bwogezi lwakuba otambula n'omuyimbi tekikufuula nti manager Ssemuddu bamanager mwenna mulina okuba ate ng'omanyi ebintu n'obiteeka mu mateeka n'ofuna balooya bayinza okuba ate bakuyamba kakadde kano bwe baali badde bakuyambako era kinategeera taata w'omwana amutegeezezza amuddize zi YouTube ne Facebook akawunti zonna ko kuliko abantu bameka nava kasengeje sooka otubulye ku nsonga ezo mwa promotinga omuyimbi oyo omuyimbi ye twampromotinga naye babagobye ate kyannaku nnyo ekyamazima kyannaku nnyo okulaba nti nfuna amawulire ngaago mbadde sinagamanya kansuubira nti sistant nti byaddala bwe biba byaddala si kipya gyendi sikyewuunyiza nali nkisuubira olaba n'ebya Francis baali bagamba stand nali mbisuubira era Ssemuddu namuwa amagezi emabegakaawo nemugamba basayiningise contract kubanga omuyimbi bw'abajjabuza omuteekamu nnyo ate nga tomufunamu ekyobuwandiike kyabadde alina Facebook na YouTube nemugamba musayiningise omwana yekayeko okumusabira essomero naba nga tasasula taata fiizi mu luwummula yatukako ekiseera nga amusindika ewange n'abeera ewange era ayitiyo ku akawunti yani ya Ssemuddu naye ate ne taata w'omwana ne tumunenya kitono bannange embeera ekusindikiza okola kyotakola ki kyotandyagadde embeera ya covid kati taata oyo ye muntu atalina bulungi kasente ng'alina naye kuliira ku mwana we amanye ekyobugagga kyekyo mwana kubanga era naye okumusindika ewange bamusindikangayo ng'amutwala mu bidongo ekiro kati Ssemuddu naga nti maama omwana ono kabeerenga wano mu luwummula asobole okubiga empisa n'ebirala baleme mukozesa nnyo ng'omwana taata ng'amusindika n'akuba ekidongo ne basolooza n'azimuggyako so oluusi embeera ekusindikiriza nsubira nti taata wa Rema ayagala nnyo Ssemuddu naye oba oli awo yalabye nga noono enfuna ntono ate naye enfuna ntono loza nafuna abasingako naye nga kyannaku zekyensaba tamusuula amuteekewo nga manager owokubiri tekisoboka ne Francis baamukola nti abeeraawo yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula Ssemuddu mubuuziza ku nsonga gye bamutegeeza nti munafu agambye bw'ati nti omuntu buli waalaba nga olinako wootuusizza ekintu wolimye olubimbi kuba nkimanyi nze ne Rema omulimu ogwo mbadde ngukola nga nkolerera omwana ebbanga lyonna lyengukoleredde nga nkolerera mwana wentuuseeko era wembadde ntuuseeko ye ne bwanaagamba nti amaanyi gabadde matono gayinza kuba amanyi matono atya ng'omwana mukana akadde nga ennyimba zonna zembadde nkozi nzipise ani atamanyi Rema ke
ani atamumanyisebo ogamba nti amaanyi gabadde matono. Kiki ekifuula nti omuyimbi oba ayina promota oba manager kubeera ku mpewo music kubeera ku mpewo ku Facebook gyali aya basi ye mukulu abadde ayogeza maanyi naye embeera gawesobodde okuba ate ng'etambula era omukulu ono mugambye nti social media account bazaagala yawulira akaaba ne YouTube buli kimu ye bwaliwulira nti akyagala bwaliwulira ng'akola ajja kujja ewange mu ofiisi yange tutuule yaŋŋambye nti kyazi tugenda kukyusa akawunti ogenda naye nga takikoze ekyo sijja zimuwa. Facebook bali bagezezzaako jakinga nga balabye nti kati omuntu atalina maanyi abanike oyinza otya okwakinga. aya basi beba promota b'e Masaka abo abajjukira obulungi n'omukulu tata wa Fresh Kid tata wa Kirabo Rema y'omu kubasobola okuba ate nga balemesa omwana okumusayininga manager Francis olw'embeera nti baali baagala kumusayininga olunaku lwennyini balaba Francis ne bamugamba tufunako meka shares meka nga tata wa Kirabo yabuuza eyo diru negwa butaka akadde kano kyazi promotion ebintu olina obiteeka mbuwandiike Semudu yali agobeddwa taata wa Rema yali amanyi deal ekutuse mugobeddwa mwena agamba tayagala kumanya naga sagala kumanya nze sibimanyi na bimanya so Semudu nze obubaka bwe muwa mugumya eba bibaawo mu business tutwente ne badde business walo business wekola loosi naye ate sigamba nti ogwemu amaanyi si bonna si buli muyimbi nti adisappointinga oba asala aya basi ndowooza owulidde Semudu ategeeza nti alina omwana mulago waleese gwe bayita Patricia budde buno etakuze 756 otubuulire ama obanga oli promota nga Semudu ebbanga opromotinze omuyimbi myaka 4 bamusasudde ebyo esebo bebale kuweereza muganda wange kale sebo amanyi abeerayize boyinga nenambirinde mulwede bannayenze webeera afazaliko nziza mu Tasobola ne mologa ekitone ne kikkirira aya basi sebo alo sebo wewe kuweereza kale sebo ande zifitwe nga diziwa nganze promotion alo sebo wewe kuweereza kale sebo yogirana wakati webasimani katongo kiri kinani kale anzidde no chumba nje bwabanga yaje nange mukole kidiwe kitone ne Centenary FM tuweze mukana wange esebo Miro Caroline Francis emiro kakati mukana wange tulina obuzibu bungi nnyo mu promotions kati nsobola okubeera kati nze ndi music promoter naye tekyazi promotions abadde everything tulemake but kyannaku nnyo okubeera gwe badde taata naye nga even mu covid nga nava bwatugambye taata yabeeranga manager yabeerangawo ku lwani kubalemaki nga naawe taata osobola okusindika omwana nti genda wa manager wo oleka ebyokulya taata wabeeranga akoza ekyo ekiseera kijja kutuuka kikke kakati Fresh Kid ali ludda wali ayinawo akayimba ebiruma abayaayi nibyo ebiruma abayaayi naye ekyo kyafuuse kya bulijjo Francis yapika ekintu kye n'atuusa wakituusizza naye n'abano lwakuba nti nno bano abayimbi abato bano manya bakapiripiiti kati ng'akasajja akakyala kano akasinga okunkubira nze Kaferisita nga kalina promotion ng'erinnya eya Fresh Kid byajjira ate singa buli wala nnyo singa bwagala nakuvuganya bano abasajja abakulu aletuweereza kale sembayo sebo sembayo omulira tone wekiswaga nanyo twagala nnyo naye bambi bamukozemu bubi